Abaruumi essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kubanga tewali bukulu butava eri Katonda, n'abakulu abaliwo bateekebwawo Katonda. Awakanya obukulu kyava awakanya okulagira kwa Katonda, era ababawakanya baleeretako omusango bo bokka. Kubanga abafuga si baakutiisa oba abakola ebirungi, wabula abo abakola ebibi. Era oyagala obutatya mukulu, kola bulungi, ali kusiima, kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi. Naye bw'okola obubi, tya, kubanga takwatira bwereere kitala, kubanga ye muweereza wa Katonda awala n'obusungu bwe ku oyo akola obubi. Kyekivudde kibagwanira okuwulira, si lwa kwewala busungu bwa Katonda bwokka, naye era ne ku lw'omwoyo gwammwe. Era kyemuva muwa omusolo, kubanga be baweereza ba Katonda, nga banyiikirira mu mulimu ogwo. Musasulenga bonna amabanja gammwe, ab'omusolo, ab'empooza, ab'okutiibwa kutya, n'ab'ekitiibwa kitiibwa. Temubeeranga na bbanja lyonna eri omuntu yenna wabula okwagalananga, kubanga ayagala muntu munne ng'atuukirizza amateeka. Kubanga amateeka gano nti, toyendanga, tottanga, tobbanga, teweegombanga, n'etteeka eddala lyonna ligattiddwa mu kino nti, yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Okwagala tekukola bubi muntu munne, okwagala kye kuva kutuukiriza amateeka. Era mukolenga bwe mutyo, kubanga mumanyi ebiro, ng'obudde butuuse kaakano mu okuzuukuka mu tulo. Kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiririza. Obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza, era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye ng'abali mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obujja. Naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba.